Breaking sad news, ladies and gentlemen. Ekiro ekikesezza olunaku olwaleero eggwanga Uganda okusingira ddala bannankyukakyuka okusingira ddala bannakibiina kya National Unity Platform bagenze okukeera ku makya ne bafuna amawulire ag'okufa kwa mukyala wa myuka omwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform right now ali mu kkomera Alex Waiswa mu Fumbiro. Just a few minutes ago, akulembera ekibiina kya National Unity Platform, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ng'ayita ku mukutu gwe ogwa X avuddeyo breaking amawulire ag'okufa kwa mukyala wa Alex Waiswa mu Fumbiro amanyikibwa nga Edith Katende mu Fumbiro. Mu post eno agambye, fellow Ugandans, it is with a heavy heart that I announce the passing of our dear sister and comrade Edith Katende mu Fumbiro, the wife of our deputy spokesperson Alex Waiswa mu Fumbiro. Edith passed on at 3 a.m. today following a hard fight battle with cancer. Akugamba nti Edith Katende yafudde essaawa 9 ogw'ekiro nga abadde alwana ekirwadde ekya cancer. At the time of her passing, her dear husband Waiswa remains detained at Luzira Upper Prison for no crime whatsoever. Edith agenze okufa, omwami we Alex Waiswa Mufumbiro oba oli awo eyandi mubadde okumpi ku kitanda ali Luzira Upper Prison nga talina musango gwonna. His only crime is speaking out against injustice and misrule. Omusango gwe gwalina gwa kwogera ku bumenyi bw'amateeka. Agenze maaso n'agamba nti the criminal regime placed on him and the Shan charges of unlawful drilling, which apparently took place on 12th February 2025 at our party headquarters. In fact, on that day, Waiswa never stepped there as he was at Mulago Cancer Institute with the wife. Omusango gwe baasibira Alex Waiswa mu Fumbiro kigambibwa mbu olwo lunaku teyaliiwo ennaku z'omwezi nga 12 gwe musango gwaliko mu kkomera. Era Bobi Wine agamba olunaku olwo Alex Waiswa mu Fumbiro yali Mulago Cancer Institute ng'ali ne mukyala we. Era ageze maaso n'agamba nti the judiciary is fully aware of these facts. Has chosen to conspire in this persecution. Omusango gwe basibira Alex Waiswa mu Fumbiro teyaliiwo ennaku z'omwezi nga 12. Kigambibwa yali Mulago Cancer Institute ennaku z'omwezi nga 12 February omwaka gwa 2025. Era ne judiciary emanyi ku nsonga zino wabula basazeewo okwegatta mu nsonga eno. Waiswa, alongside other comrades, has applied for bail severally. He has variously made an impassioned plea to the court to be released on bail so that he can take care of his sick wife. But it has been denied. The injustice, as difficult as it is, we remain hopeful that we shall overcome someday. May God grant the family, especially our brother Waiswa, the strength they need at this time.
It is really sad. Mawulire gannaku nnyo nti Alex Waiswa Mufumbiro afiiriddwako mukyala we, naye ekyennaku n'okumuziika alabika tagenda muziika olw'ensonga nti we twogerera essaawa zino Alex Waiswa Mufumbiro ali luzira ku misango gye baamussaako egigambibwa okuba nti olunaku omusango gwe baba bateekako gwajjizibwa Alex Waiswa Mufumbiro teyali wo. Era amawulire ge twakafuna kati okuva ewa President Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine kigambibwa nti Alex Waiswa Mufumbiro yali mulago ku Cancer Institute nga ajjanjaba mukyala we abadde abatolinga obulwadde obwo. Bassebo ne bannyabo, kyannaku nnyo nti even up to now Alex Waiswa Mufumbiro abadde ngajja asaba bail naye nga bagimumma. Now this was the last time Alex Waiswa Mufumbiro lwe yalabikako mu kooti. Era olunaku olwo Alex Waiswa Mufumbiro yavaamu ebigambo bino. According to this video nze wenkalabye kandaze nti olunaku olwo Alex Waiswa Mufumbiro yali asuubira nti bagenda muwa bail, maybe agenda asobole oba oli awo okujjanjaba, because omugenzi Edith Katende Mufumbiro mukyala we si just girlfriend wabula ow'empeta. Oba oli awo okubawo kwe ku kitanda kye yandibadde asobola okuba omukyala omugumu. There are so many things that be breaking mainly abantu abalwadde. Alex Waiswa Mufumbiro yayogera bw'atyo olunaku lwe yasembayo okuleetebwa mu kooti. Tukomewo. Alex. Yes, I have the right to speak. I have the right to I want you to request and I give you the I am requesting but you do to not speak. have to force me. I am requesting to speak. Please do. Your worship. We are Ugandans. True. We are not adversaries. We have been before you for 7 months. True. We have requested for trial. It has failed. When we are sick, we are brought here. Compulsory. When you're disposed, you are not here. We are human beings in the same category like you are. This matter arises from the media. It does not arise from actuality, people being there. It is from the media. Now we are having a judgment without clarity, and you are sending us to the gallows, back to the gallows with a judgment without clarity, chasing away. You yourself in your judgment, you say we are many. That means not all our relatives can be here. Now you are reducing this court process to authors. Your Honor, excuse me, I'm speaking. We have been in court for 7 months. No, this is not about lawyers. This is about us. Your Honor, the court has made a decision. No, let me speak. You have been speaking. Let me speak. We are not intimidated. We are not intimidated by imprisonment. We want justice. We are not intimidated by being convicted. We want This is not justice. a marketplace. This is otherwise in the market. You see, I'm not using Alright, that was the last time Alex Waiswa Mufumbiro kossa ne banne lwe baalabikako mu kooti. Era yalimu ennyamivu nnyo ensonga gye baamuyisaamu. Jjukira Bobi Wine agambye nti olunaku ennaku z'omwezi nga 12 Alex Waiswa Mufumbiro lwe bagamba nti yaliwo ku drilling teyali ku kitebe. Era w'otunuulira bu video bwonna obutambula, you never see anywhere Alex Waiswa. Okusinziira ka video ako
akalaga drilling kalaga nti Bobi Wine kussa ne leadership ya National Unity Platform abaaliwo Alex Waiswa Mufumbiro teyalimu, because Alex Waiswa Mufumbiro ku birthday ya Bobi Wine webanga gyeri, trust me, he yandibadde ku microphone and he was seen nowhere, but even up to now he's still detained. This is a gentleman who lost an election nga babbye kabbe ne balangirira omukyamu newankubadde ng'ensi yonna yonna yalaba nga Alex Waiswa Mufumbiro yawangula. A person that is detained, a person gwe basibye n'atasobola kutwala buvunaanyizibwa bwe kulabirira mukyala we nakumujjanjaba. Omukyala oyo omugenzi right now Edith Katende Mufumbiro yakola bukubirira okulaba nga amobilizinga abantu b'ennaka okubbaawo akalulu, and indeed abantu bamuwa akalulu Alex Waiswa Mufumbiro. Mukazi wattu ebbanga lyonna nga mulwadde ng'ensi temanyi, naye ng'akulaga nti she's happy, mugumu, alwana bukubirira okulaba nga bbaawe awangula akalulu. Akalulu ne bakabba. I strongly believe ebimu ku byamu weakeninga kyendowooza n'atwalibwa mu ddwaliro abadde nga jjanjabwa in silence. Essaawa 9 ogw'ekiro afudde, baawe ne mukano akaseera akasinga okuba akabi taliiwo. Don't you think the government eri mu kuzimba mitima gy'amayinja mu bantu? Remember, mu nsi muno omuntu alina embaga 3: olunaku lw'ozaalibwa era abantu balu celebrating, olunaku lw'owasa n'olunaku lw'ofa. Omuntu wagenda mu church ne bakuba ebirayiro ne munne babeera bafuuse muntu ogwo. Now a part of Alex Waiswa Mufumbiro has been taken. Mukyala we, his married woman has died. I just don't know embeera gyali muganda waffe, naye nga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tusaba Allah amusonyiwe ebyamusobako era twongera okugumya Comrade Alex Waiswa Mufumbiro. I strongly know embeera eno si nnyangu, naye take heart, Mukama Katonda akugumye. Tewerabira Zaid Lighting Store balina amataala amanene amatono, oyina apartment, oyina rentals, oyina hotel, oyina restaurant, oyina maka gobo, oyina masomero. Jangu otuguleko amataala ate oyakayakane. Mukama Katonda abankumira takumira mpeera. Mwera.